Mikwano gyange mbanirizaako nnyo ku Yugi Updates TV mbategeeza nti nno mukola kyamaanyi okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mbategeeza nti nno mikwano gyange mwebale kubanga mubeerako nnyo mwe mukumye amayengo ga Yugi Updates TV nga gali active. Mwebale mu abasubscribinze, mwebale asharinze okulaba nga muwanika amayengo ga Yugi Updates TV ngwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Muganda wange nno enkya y'olwaleero we bukeeredde tubaleetedde okubalaga ekiri ebushenyi abantu b'Isaka bali mu kujaguza, baasuze bajaguza era bakyali mu kujaguza beeteekerateekera kusinkana pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, pulezidenti wa National Unity Platform. Jjukira olunaku olwaleero alemeseddwa okusinziira ku exercise gy'abadde agenda mu maaso n'okukola ebundi bujjo, tasobodde ku sessioninga session yonna mu kifo kyonna. Jjukira ekifo kye yabadde ahayirinze kye yasasudde ku kisaawe awo kyabadde apangisizza, basobodde okuba nga bamugobawo ne bamusindika eyo mu kyalo kilometers 3 n'okuva mu town yabadde akoze eki asasudde wagenda okumobilizinga abantu be. Kati mukwano gwange obudde tebusobodde tuganya nga omanyi bano abasajja era bakitaddewo okubasobola okulaba nga bamulemesa okuba nga amiitinga abantu be, naye era amaze n'abasuulayo akagambo n'agamba katulinde olunaku olw'enkya twolekere Isaka ebushenyi abantu baayo basobole okutegeera, osanga be banannyikiza abantu ategeeza abantu b'ebundi bujjo ki ekigenda mu maaso mu ggwanga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye ekifaananyi kye nkusiigidde nkulaga ekiri ssaawa zino, ekiri Isaka ne Bushenyi. Abantu bali mu kujaguza, bali mu kuzina mateera nga wobamanyi, bali mu traditional dance, bali beetegefu okwaniriza pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti wa National Unity Platform. Ku luno bo beeteeseteese bagambye ffe tetugenda kubeera nga beebundi bujjo be balemesezza, ffe twetegekedde pulezidenti waffe yonna gy'agenda, yonna gye bamusindika, tugenda kuba nga tugendayo naye gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye nga bwe nkulaga tuwerabira genda maaso nakusubscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga, sharinga. Naye nagamba nti n'oba omaze okusubscribinga kona mukadde, njagala okone mukadde kubanga ekigenda maaso kyonna nga we tukoze ebundi bujjo we tugenda okuba nga tukibawa. Nga we mulabye ebigenze maaso ebundi bujjo ne wano we tugenda okuba nga tubibawa, mulabye ebigenda maaso. Pulezidenti anaasobola okutuuza olukuŋŋaano ku luno eno gy'agenze Isaka ne Bushenyi, katulabe kubanga abasajja nga beeweze, abasajja bateekawo enkokola, abasajja oba bamiisinze kino ne bateekawo embeera, buli kategori bateekawo embeera gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira nti ne tubadde bundi bujjo basoose kuwamba bintu byadde bikola mobilization, ne bawamba emizindaalo, ne bawamba speakers, ne bawamba badriver, ne bakugira na buli muntu yenna ayinza okusala okujja mu kisaawe olukuŋŋaano lwabadde luteekeddwa okukolebwa. Kati olunaku olwaleero bazibye amakubo gonna mu sub country gonna agakwata nga gagenda ku kisaawe ekyo, nga bakugira n'abantu obutatuuka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna laale ye weebadde eri gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Emmundu empanvu ennene zonna ziva zikase ppiki zimajegere zonna nga zikumye omuntu omu atalina kaso wadde n'ejjambiya gwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku Yugi Updates TV. Naye mbategeeza abantu b'Isaka Bushenyi mubeere bulindaala, pulezidenti wamwajja, pulezidenti agenda kuba abasalako obudde bonna mumwanirize mu bitiibwa mirembe, tuteekewo embeera muganda wange gwe ali eyo ampuliriza. Nabagambye eggwanga lino jjukira nti nno oli eyo ng'otuwuliriza okyabuzaayo emyaka 67, bano abasajja babuzaayo mu weeks 2 myaka gumu okulaba nga ensi eno bagirekulira. Kati weebuuza ensi eno bagenda gikulekera batya? Oba naatulekera ensi eno nga baginuubudde ng'eri wansi ku ttaka tujja sola giyimusawo gwe muganda wange. So tulina kwekwatirako ne twekemba ssaawa zino, akutemyako taba wambazzi nga w'obimanyi, ne tusobola okuba nga tulwanira eggwanga lyaffe nga terinnawaba gwe mukwano gwange ali eyo, kubanga bano abasajja eggwanga gye balitwala tulabayo, eggwanga balinnyikira libbiira gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Temuleetera abasajja bano mwe kusasulira bibi bye balese bagenda kukola mu ggwanga, gwe osobole obbisasulira gwe n'omwana wo n'abazzukulu.
wabula olina kwerwanako kati osobole okulemesa eyo embeera eriwo gwe mukwano gwange tusobola okuba nga tugirwanyisa tusobola okuba nga tutuuka mu Uganda empya nga buli kimu kiri taratibu saana ng'oluwombo lw'amagi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kale nno muganda wange kutegeeza nti no genda maaso n'okuba nga osubscribinga, sharinga, commentinga eddoboozi abantu beishaka ne Bushenyi basobole odifuna. Jukira baatuganye okuba nga tumobilizingira ku radio station zonna zonna baziweze bazitaddeko sanctions okuba nga tezisikiriza kuhostinga Bobi Wine kubanga akola announcement n'emu. Kati mmwe abantu abali eyo mmwe abalina otambuza amawulire ne gatuuka ku buli omu nti president ajja mu kitundu, president agenda kubeerawo ati buli mbeera yonna ebeerawo ne muga president bamusindise eno. Nkimanyi nana abamusindise mu kyalo abantu b'Ebishenyi mujja kugendayo mu kyalo mujja kusinkana president wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Baganda bange abali e Bulaaya mitala w'amayanja UK, Canada, USA, UK, South Africa, Saudi Arabia, abali e Dubai mwenna Jordan mbanirizaako. Mbategeeza nti mukola kyamaanyi okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mwa basubscribinga baganda bange nabagamba ekintu kyokka ky'osobola okukola kwe kusubscribinga kweno channel n'osobola okuba nga naawe oyongeddeko ettaffaali ku nkyukakyuka ya Uganda gwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku Yugi Updates TV. Kale muganda wange okola kyamaanyi nnyo teweerabirako namukadde ng'omaze okusubscribinga kasobole okuba nga kukuleetera notification message oba alerting message osobola okuba nga ofollowinga buli ekigenda. Tugenda kuba tukuwa kasabukanya buli ekigenda mu maaso nga tukikuwa. Tugenda kuba nga omisinga akantu nakamu naye gwe engeri eri emu gy'otayinza kumisingamu ng'osubscribinze n'okuna ne mukade gwe mukwano gwange ali eyo. So ekintu ky'okusubscribinga mukitwala ng'ekyokusaaga kibagayanza naye kikulu nnyo. Koonamu tekirina kikosakirawo wansi ojja kalaba ekigambo subscribe kikoonemu olabe n'akade okoone ne mukade akadde ako kajja kuvuga kajja kulaga nti no buli we tunaasinga message ogenda kuba ogifuna ogenda kuba ogirisiivinga gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates. Tubaagala nnyo tugenda kuba tukomawo tubabuulire ate pulezidenti waffe kiki kyaliko gwe mukwano gwange ali eyo.